Nenga kituufu Mutesa yayita wano. Yayita wano. Yayita mu Busoga awo ku gundi awo. Era yayitanga ayambadde gomasi. Kituufu. Nga bamu bagamba yayita eri n'agenda. Eyo balimba. Fwe tukimanyi bulungi nti yayitaawo. Yayitaawo. Era abasirikale abamu. Baniriza abanyulwa emboozi zino ez'ebyafaayo ebikwata ku bantu abatali bamu abalina emirimu egy'amaanyi gye bakolera eggwanga lino betuyigirako ebintu eby'enjawulo ffe abasigadde era ng'olunaku olwaleero tuli mu kitundu eky'eKaliro. Kaliro district. Kaliro district. Tuli mu district ey'eKaliro ewa musajja mukulu Christopher Samuel Kalege. Christopher Samuel Kalege. Yeah. Owangalidde wano bbanga lyenkana ki muzeeyi? Okuva lwe nazaalibwa. Oli wano? Ndi wano. Gwe mwaka ki ogwo gwe wazaalibwamu? Mu 1941. Ng'owangalira mu kitundu ki? Nga ndi wano. Ekitundu kizze kikyuka ng'okiraba? Byonna ebiriko okuva lwe natandika okubeeramu amagezi mbitegeera. Muzeeyi baali bamuyitaani? Baali bamuyita Auzia Kalege. Ate mukadde omukyala? Mukyala we yalina abakyala bangi naye mukyala yali omukulu ow'empeta yali ayitibwa Rebecca Meme Etereka. Yakuzaala ow'empeta? Nedda. Nzaala yali wakubiri. Ennaku zino kizibu okubeera mu maka nga abakyala bangi n'abaana ne wabeerawo okukwatagana. Mwe mwakwatagananga bulungi? Fwe twakwatagananga bulungi era buli omu n'abanga musanyufu ku sayidi ya maama we amuzaala. Ng'abaana mukwatagana bulungi? Tukwatagana bulungi. Ebiseera ebyo mwana mugumu, wazaalibwa na mugumu, otandika okusoma. Wasoma? Nasomako. Natandikira awo ku musigiti awo wansi awo. Waliwo omuzikiti era ebiseera ebyo? Musigiti gwali guli awo. Fwe twatandikawo okusomawo nga waliwo ebibiina bibiri. Nensoma. Nenvaawo. Waawo bayitawo bukuumankola essomero eryo. Kati nenvaawo nengenda ku ggombolola e Namugongo yali eriyo akasomero ke bayitanga Butege. Nenkasomeramu awo we nava nengenda e Jjinja nga mmaze okuyita ekyokusatu. Nengenda e Jjinja ewa Kitaka nensomerawo nawo. Eyo gye natuukira ekyokuna. Kale obulamu bwange awo bwatandikira nga nsinziira mu maka ga mukoddomi wange eyafa eyali dokita mu Jjinja bamuyitanga Besweri Kasanvu ng'afumbiddwa mwanyinaze gye bayitanga Esereda mukyala. Kati okuva awo era emirimu gyange gye nafuna natandikira mu maka ago okubeera omusirikale bwe ntyo nengenda nga nkozesa obulamu bwange n'okusamba omupiira kwava mu ssomero. Nga nsamba omupiira nziruka mbuuka. Emizannyo ne gibeerako e Bugemba awo ne tukola nnyo ne tusinga. Nava okumanyikana n'erinnya lyange okuyitamu erya Kalege. Obusirikale obuyingira otya? Wali okyali ku ssomero ne bayita abagala okuyingira obusirikale oba? Kyekyo. Baayita abantu abaagala okuyingira obusirikale. Mukoddomi wange Kasanvu n'antwala ku ofiisi e Bugembe ne bampandiika nga oyo OC Superintendent baali bamuyita Bamutiire.
omulala baali bamuyita Lyagoba muganda we nga be bakulu b'abasirikale awo mu gavumenti ya Muloki eyali Kyabazinga wa Busoga eyafa. Kati awo kwe kunfunira ekifo ekyo ne batutwala mu training e Bufulubi ne tubeerayo eyo ne mbeerayo bwe twavuye ne bankuba transfer tugenda e Kamuli. Nga tonnatuuka awo training yabeeranga etya? Training yali ya kudduka no kukola awo practice ya kufuna ngeri ya kufuna maanyi biki. Era yali nkambwe nga bw'otatuukiriza bye bakugambye bakukuba. Twalina omusajja nga bamuyita Nabungo yali staff sergeant yakubya parade. Olwo abazungu be baliko be bafuga baali nga bakyaliko. Kati omala training wakola bulungi? Nakola bulungi. Ne batugamba kati tugenda kubagaba ku masaza. Nenzija eno eka we natandiikira okukola okugenda okufuna ekifo ekyo. Nojja eno e Kaliro? Nedda nagenda mu maka ga mukoddomi wange we natandiikira. Ne mugamba bannange training ewedde naye bagenda kututwala batugabyegabyemu nze bangabye Kamuli. Ne bagamba anti gwe wagenda mu busirikale genda okole. Ne tugenda ne bantwala e Kamuli. Abalala ne babatwala Kiyunga. Waliwo abamu be baaleka Iganga awo, abamu babaleetako eno e Kaliro eno. Ne mbeera e Kamuli eyo nga omupiira gwange gugenda mu maaso. Ne tukola nnyo ne tukolera essaza ly'e Kamuli eyo ebirungi mu mupiira, kudduka, nga tukwatagana n'amasaza amalala okuzannyira wali e Bugembe ku kitebe kya Kyabazinga. Mwali muzannya mu kitundu kya Busoga kyokka, ttiimu ezaavanga ez'amasaza? Waliwo ttiimu eyali eyitibwanga Mutungo, yali mu kitundu kya Bugerera awo. Simanyi ennaku zino yafuuka nefuuka Express. Ndowooza yeeyo baali bagiyita Mutungo. Eyo twazannyanga nayo nnyo. N'endala yali Kayunga oba baali bagiyita, ngyerabiddemuuko awo. Olwo wasambanga kifo ki? Namba 11. Ng'okuba amagoolo? Kitalo ng'oddusa n'embwa. Nnyo ng'oddusa n'embwa. Waliwo bojjukira bwe mwasambanga nabo? Bajjukira. Twalina omuvubuka omulala yali Kalimwigi, omulala yali wa Bugweri, omuvubuka omulala. Twali ne Kalimwigi ne tubeera n'Okuta, ne tubeera omuvubuka omulala yali Gonahasa, baali bamuzaala Bulamugi wansi Gadumira eyo. Gonahasa? Gonahasa oyo yali ng'akuba baaka. Nga bagamba nti musemberereyo ddala ku ggoolo. Tabaagala mabega.
okukumula omupiira abalagira mugendere ddala ku ggoolo. Yali akuba omupiira ogusimula okutuusa paka ku ggoolo eri. Amaanyi ng'alina amaanyi. Tiimu ebiseera ebyo byalinga bwe kiri kati nga omupiira ogw'ebweru nammwe mugutegeera bulungi ogw'abazungu nga mugugobererayo nga tuguwulira muguwuliriza ku kyolwo. Twali tuwulira nga waliwo abantu abalina engeri nga tutira kugenda mu bagagga kulaba baali babiyitanga ki TV zino. TV waliwo TV ezaali ennene nga we tulabira omupiira. Olwo nga gwe kirabu ki gy'owulira gy'owagira ebweru eyo? Ebweru nali okusinga nnyo nawagiranga ttiimu za Afirika. Tanzania yo ye ttiimu eri awo ne Ghana ng'ezo ntira nnyo okuziwagira. Zabanga z'amaanyi okuggyako ennaku zino bwe bazannya omupiira ogw'essente. Kuba amanya nti kati nkola ngenda kufuna omusaala, naye ffe twazannyanga omupiira nga tuli bamalirivu nti tuzannyirira kitundu kyaffe kifune erinnya eddungi. Omupiira gwakutuusa wa? Omupiira gwantuusa luvannyuma lwa kufuna Gindi eno ekigere kino bankuba wano. Twali tetulina ngatto nga tuzannyira mu bigere byereere. Kaakati bo bano abajja ttiimu gye twazannya nayo ngyerabidde yankoona wano. Era n'ennaku zino engeri bwe kiba nti kigize mpulira nga kisanyaladde n'eno. Wazannyirako ttiimu y'eggwanga? Nazannyirayoko naye ebbanga teryali ggwanvu nga bwe nazannyira Busoga ttiimu. Twazannyirayoko omulundi gumu, mirundi ebiri. Twazannyirayo Tanzania ne tuzannyako ne Zanzibar era twazannyira mu Tanzania eyo. Waliwo omupiira gwe nawulidde ogambako ogwo mwasambira embaale? Ogwo gwava Abapakistaani. Eggwanga lya Pakistaani bano abasingasinga bajja muno mu Afirika, mu Uganda. Batandikira mu Nozaani ne bazannya ne Nozaani ne bagoba Nozaani ne badda mu Westaani ne bagigoba ne badda ku Buganda ne bagigoba. Ffe twagenda Mbale gye twasisinkana nayo Aba-Eastern? Aba-Eastern. Era twamalayo mwezi mulamba nga twetegekera abasajja abo. Olwo nga musulawo? Twasulanga mu hoteeri Mbale. Twagenda ku sayidi ya gavumenti ye yatutwala. Ttiimu yonna eya Eastern yagenda ne tubeerayo omwezi mulamba nga tuyigirizibwa. Ku nkomerero abo ne bajja ne batusinga nayo era eyo omupiira gye gwali. Tubakubirayo eggoolo zaffe 4 ku bwereere. Ku bwereere. Era ndowooza gye nafuna n'obuvune buno. So mu bufunze regions zonna mu Aba-Eastern mwe mwakuba abasinga? Twagobako. Teri region ndala eyagoba Pakistan. Olwo mulembe gwani? Omulembe gwali gwa
Kati twagala kumanya omupiira gwe mwaliko ne Pakistan gwaliko ku mulembe gw'ono gwa Bote. Bote ng'amaze okujjako Muteesa. Gwali gwa Bote. Okay. Bote 1. Bote 1. So kakati njala tuddeyo Kemabega mu busirikale nga bamaze okutwala e Kamuli. Wagenda Kamuli? Nagenda Kamuli. Emirimu gyalinga gitambula gitya, biki bye mwakolanga? Twakolanga nagendera mu busirikale bwa prison. Kolagana n'abasirikale maimini n'abasibe. Tukuuma abasibe. Tubatwala mu masamba. Ne bakola emirimu egy'ekkomera. Wali mu prison y'e Kamuli? Nali mu prison y'e Kamuli. Waliwo abasibe abaali ab'amaanyi be baleetanga? Twalina omusibe eyali n'amaanyi, yali mubbi, baamuyitanga Namunene. Yali azaalwa wano Namwendwa nga bayitawo Katanuuni. Oyo yali nga bw'atuuka mu kkomera nga n'Amiini adda mu mabega. Yali musajja munene muwagufu ate nga ye kyayogera abasibe tebaddamu. Yali mubbi ng'ali awo e Namwendwa awo, omutala baguyita Katanuuni kwe yali. Mwasobola omukuumiramu bulungi? Twamukuumiramu bulungi nga naffe tulina okumugondera. Ng'ayinza okuduuma abasibe abo n'olaba nga beediimye. Nga balina kye basabye ne batakola, ne mutabakolera kintu ekyo. Abaduuma ne beediima. Wavaayo n'omulekayo oba? Yamala obusibe bwe n'atulekeramu nga tukyakola. Kusomoozebwa ki kojjukira ku wafuna mu biseera ebyo ng'okyali mu prison? Nkyali mu prison. Omusaala gwennyini gwe gwali omutono. Babasasulanga mmeka olwo? Tusasulanga siringi 12 omwezi. Ne tuvaawo ne tudda ku siringi 6. Kaaga awo nze mu kuvaayo nga tuli ku 6 awo. Avaayo nga balowooza okuteeka ku manyi 12. Kati siringi 12 zaakolanga ki? Eddembe lyali ddene wano mu Uganda. Ebintu nga tebiringa kakati bwe biri. Ki ky'otegeeza eddembe? Eddembe ly'okugula ebintu mu katale nga tutandikira ku sente 10, sente 20, sente 3. Ekyataano ennyama yagulanga nusu 5 ekiro. Nusu 5. Ng'awo tulya bulungi. Olwo tonnawasa? We nali e Kamuli nali mpasizza nga nfunye omukyala omulala. Era oyo gye namugja e Kamuli. We namufuna yajjira mu kiseera kye baatutwaliramu embaale eky'omupiira. Ne muleka eyo. Kati we yalaba anyigirizibwa ne yeepakira. Yaliyo ekiwala kyange kya mukulu wange nga kyali kinfumbira eyo. Kye kyamuleeta eri taata. Agenda okuva eyo nga ye amaze okweyanjula. Ate lwe twadda twaviiramu Jjinja wali e Bugembe nenzija wano okutuuka wano abaze ne baŋŋamba nti mukazi wo wuuyo agenze naye agenze e Kamuli. Alowoozezza nti mukize eki
mugenzi nange saasula awo nga ntambula nentwala ku supiidi nemusiŋŋaanayo. Kati era njala tuddeko emabega katono mu biseera awo nga tugenda kufuna bwetwaze embeera yali etya nga tugenda mu 62 awo? 62 awo tetwali na bizibu byonna okuggyako nagendako mu byawandiikibwa bino. Wawandiikanga? Pulezidenti wa Uganda Idi Amin Dada yagoba wano kugoba bayindi mu 72. Ozo biwandiika luvannyuma oba wabiwandiikanga biseera ebyo? Nabiwandiikanga biseera ebyo era olaba bwino yali bwino mwennyini wakafumu. Era bano be baana bano be bamaama taata be yali alina. Yalina Rebeka, yalina Kyakwaire, yalina Maliza, Nachola, Zubaira, Mpembe. Be bakazi be yalina wano. Bano bakyala be? Bakyala be 7. n'abaana baabana be baazaala. Abatulaba banaatusonyiwa. 56 wo waaliwo ki? 56 Sudaani yeefuga nga luberyeberi ogw'oluberyeberi 56. Ghana ne yeefuga nga 6 ogwokusatu 57. Era yali eyitibwa ani? Yali eyitibwa Gold Coast. Congo yeefuga nga 3 ogw'omukaaga. Uganda gye tubaddeko yeefuga nga 9 ogw'ekkumi 62. Olwo olunaku olwo lwali lwa ddembe nnyo. Katonda yatuwa essanyu, tewaali butemu ku olwo lwennyini. Tewaaliwo butemu? Wali mu prison? Ali mu prison. Biki by'ojjukira mu kaseera ako akameefuga? Twali kamuli. Twali kamuli. Abantu nayo baajaganya? Nnyo. Abamu ne battanga n'embuzi ne balya ne bookya. Evvumbe ne libuna ekitundu. Naye mwali kye mujaganya nga mukitegeera? Twali tukitegeera anti tufunye obwetwaze. Abazungu baabayisanga bubi? Nnyo. Abazungu baali batuyisa bubi naddala okusinga ennyo Bayindi nga tebamanyi musoga oba Munauganda oba omuddugavu. Batya? Bo bateekamu n'okukuba bwe baba bakutumya emirimu oba tokoze bulungi biki. Baba bakozesa nga ente ezirima. Baba batulugunya ennyo. Kati olwo bwe tufuna obwetwaze embeera yakyuka? Yakyukako. Ne tuba nga tuli bulungi kubanga twali tetulina bufuge bw'amawanga malala agatufuga. Nga olwo tufunye eddembe okuva mu bantu baffe okulabika nti kati olwo ebyali bikolebwa ng'ebyo tubirowolereza okuba nti byaffe era kakati tulina okubikwatako. Luli emisolo mwasasulanga Bazungu? Twali nga tetulina na ddembe, twali
tutambulira mu nkwawa z'abazungu iki buli kimu kyonna ekikolebwa nga tulinga abantu abali mu kiraalo ky'ente nti zigende ziryeko wano zigende zigirewo ebiti nga tetweyagala tetulina ddoboozi olwo mu prison gye wali abazungu n'abayindi nabo baabasibirangayo kitalo nnyo nabo babasiba kusinga nnyo baalinga Kirinnya nga babatwala Kirinnya era nga nabo batwala mu masamba nga balina emirimu gyabwe gye bakola mu woodisi ebisenge mwe basula n'okusaawasaawa bo tebabatwalanga mu masamba eri kulimu masamba tebagendangayo batwalangayo baddugavu era nabo mwabakuumanga babakuuma abaddugavu babakuuma naye nga tukuumisa mundu era kuba emundu zaava dda nga zikola omulimu gwazo ng'alina aleeta fujjo oyo gye balina okuweebwa ekibonerezo oba kumuteeka mu sseero nga bayinza okumuteeka mu sseero biri ebikolebwa bali abaddugavu bw'omuyindi bw'oba omuzungu bw'oba oleese omutwe omunene mu kkomera balina okuwa ebibonerezo ebyo era njala kuzzaayo mu biseera ebyo ebyedda eby'abazungu bakyaliko ekitundu Kakira kyava ku kyo kukiyita Kakira wawulirako emboozi eyo Kakira okukituuma Kakira waliwo abagamba nti waliwo emmese we zaabereranga ennyingi mu kitundu ekya Busoga awo kati abazungu ne balagira abantu batandika okuyiganga emmese ezo nga bazitemako obukira babuleete nakirabako era wano weewala okulumwa ensiri nga tonnabakwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. nalabirako wano nyini wano waffe wano taata twali tulina amayumba ga ssubi kale nga bagenda ne balaalika abantu bakuno bonna ne baddira essubi liri ekadde ne bajja ku nyumba abantu ne batandika emmese ne zidduka ne bazikwata ne bakuba ne bazitta ne bajjako emikira gyazo nakirabira wano nga balina ozitwala nga batwala tetwamanyanga gye baatwalanga mwali mukyali bato olwo twali tuli bato naye nze nalabira wano ku nnyumba ya maama bajja ne bagiseruukulula ne bata emmese nyingi bwe baamala ate ne bazzaako essubi liri eddala eppya nalina ekadde emmese zaabayisizanga ddala bubi nnyo zaali nnyingi nga zitulya n'ebigere biki otagenderera oba olidde ennyama oba biki ziyinza okukulya engalo zaali nnyingi nnyo nga tetulina ngeri yonna twali tulina omutego kaba kabaawo ne basibasiba n'obuuma akamasu emesefwa kakati tubadde tugenze mu kiseera ekyameefuga nga oli mutugamba nti ebintu byakyukamukko
ng'abazungu bamaze okugenda nga abaddugavu basigaddewo olwo Saidwad Muteesa ye pulezidenti, prime minister yali Milton Obote, vice president yali Kyabazinga yali afuga Busoga wano. Kati okyali mu prison? Nkyali mu prison. Navaamu nga tonatuuka kuvaamu. Njagala tulabe ebyaliwo nga prime minister awambye president Saidwad ne batuuka okubeera nga bafuna obutakkaanya. Entalo zaali nnyingi mu lubiri lwa Kabaka. Era olutalo olwali mu Buganda lwali zisufu. Kati amagye ga Uganda, President naye gundi Kabaka naye yalina amagye ge mu lubiri agamukuuma nga gakola mu Buganda mwokka omwo. Ne gajja ne bagakuba nnyo. Kati pulezidenti bw'atoloka nga ffe bamaze okutukuŋŋaanya batututte ku lutindo eri okukuuma. Babajjayo mu prison mugende mukuume? Bansoloza abasirikale bonna ne tugenda tukuuma. Kati Sir Edward n'atoloka mu lubiri nga balutaddeko omuliro. Tetwategeera ngeri gye yayitamu, naye okutegeera nga tumaze kutegeera nti ayiseewo agenze, baasiba abakazi. Yajjira mu kibinja ky'abakazi ng'ayambadde gomasi, n'ayita awo ku block e Nalufwenya, emmotoka n'emuyisaawo n'emutwala. Ono ogenda okwetegereza nga Kabaka Muteesa ayiseewo alinnya Nnyonyi kugenda Bungereza, Nairobi. Ne beebuuza musajja yayise atya. Kati abasirikale ne bakwatibwa awo abaali abakulu, ne bakwatibwa bababuuza Kabaka yayise atya. Ne bagamba tetwategeddeko oba yayiseewa oba yayiseewa. Ati yabadde mu mmotoka yabaddemu abakazi. Ati temwabadde musajja, bali bonna baali bakazi, babadde bakazi. Nekitwaza abasirikale bangi mu makomero eyo. Ati temwetegereza mulimu gwammwe gwe mukola. Naye nga kituufu Muteesa yayita wano? Yayita wano, yayita mu Busoga awo ku gundi awo. Era yayita nga ayambadde gomasi. Kituufu. Nga bamu bagamba yayita eri n'agenda. Eyo balimba. Ffe tukimanyi bulungi nti yayita awo. Yayita awo. Era abasirikale abamu baakitegeera ne batoogera. Yayita awo mu jjinja wano mu mmotoka ng'erimu n'abakyala, n'ayitawo. Ng'ali mu gomesi? Ali mu gomasi. Mwani yabagamba? Okusinziira ku bwe bajja nga babagamba temwakoze mulimu gwammwe mwe mutegeerera nti naye yalimu? Yalimu. Bakitegeerera mu kutegeera nti abaali eri be baategeeza nti Kabaka yayise awo ejjinja awo, era eno yatuuseeyo ng'ali mu gomasi.
kuvaamu n'ayambala engoye ze neyegendera egendi agenda e Nairobi. Teyayita eyo, yayita wano Jinja wano n'agenda Busia. N'agenda e Busia. Kati e Busia eyo gye yafuna entambula n'okulabika nti akyusa engoye alyoka alinnya ennyonyi agende. Olwo gwe owona otya okutwalira mu bantu kuba naye baali bakutadde ku baali bakuuma we Nalufeenya? Fwe twali ku mabbali baatwala bakulu. Olwo ani abatwala? Abatwala ye kamanda yaliwo, abeeri ab'e Kampala be bajja ne babatwala nti temumanyi mirimu gyammwe gye mukola, mujje mugende mukole statement mwayisizza omusibe. Olwo Idi Amin ali ku ki? Nga Idi Amin yali ku gundi yaduumira amagye aga Uganda. Naye yali anoonya kabaka bubi. Yali amunoonya anti ng'ali ku kiragiro kya mukama we amufuga. Olwo mbeera edda mu nteeko? Byagenda nga bikkakkana kutuuse we twali mu mbeera yaffe gye twalimu okusooka. Ate mu kiseera gundi we baamukwatira Kyabazinga. Nadiope. Oyo Nadiope naye yali baamukwata anti yali vice. Kakati bwe yali vice Nadiope n'atwalibwa. Bagenda omukwata ng'oli ludda wa? Twali wano, twali eno. Twali wano okukwata Nadiope. Obusoga tebwasanyalala? Bwasanyalala nnyo. Era ne beebuuza n'okwebuuza ti ekikwasizza Nadiope kiki? Nga tebakifuna, nga nange kwendi tetukifuna. Okuba obubi. Ate awo naffe netumusalira omusango lwaki yakkiriza okuleka obwami obubweno ate n'agenda ku bwami obulala. Awo wetutyo endowooza yaffe yali bwetyo kufe naye muli ne mugamba singa yasigala eno ku bwami bwe, yasigala ku bwami bwe tiwali kyandimukutteko. Tewaaliwo ngeri yonna ya bwegugungo? Okwegugunga tekwaliwo, ye nga weegugungirawa. Basirikale ba Amini bali abaali ng'enjuki nga bawulirako buwulizi kantu ngwe ne bijja bubi. Musajja mukulu Obote yali muganzi mu Busoga wano. Obuganzi obwo bwakendeera? Obote okusinziira mu ngeri gye yali nti yatandika okukwatakwata abantu. Ne bwe yakwata Kyabazinga olwo obuganzi ne bugenda nga bukendeera ku Obote ne bamukyayira ddala n'ekibiina kye ekya UPC ne tukikyawa mu Uganda muno. I mean mu Busoga. Kale awo wewaabwe okukyawa Obote Busoga lwakukwata Kyabazinga waabwe. Idi Amin azze awambye? N'awambye. Kati Idi Amin n'amugjayo. Yamugjayo n'addayo ku kufuga kwe yali afuga. Ye Idi Amin n'akola ebibye, n'oli n'akola ebibye. Olubiri lwa Kabaka ne lubeerera awo nga temuli muntu yenna ku ntebe ya Namulondo eyo, nga teriiyo yadde muntu
anfuga. Mwasanyuka nga Amini yawambye. Amini mukuwamba twasanyuka kubanga twali tumanyi nti oba oliawo ono mukuwamba engeri gy'abadde nga ye kamanda mu Uganda nti alina ebirungi by'anaakola. Alina ebyakola okusinziira ku myaka gye gye yafuga 7 gyali 8. Alina ebyakola naye nga mu bantu namwe mwalimu kiyatuyamba. Obubbi bwali bukendedde nga teri ensimbi. Awo ng'omuntu otwata n'ensimbi mu ngalo n'oyita mu tawuni ekitaalingawo. Tekyaliwo ku mulembe gw'Obote? Ekyo tekyaliwo. Tekyaliwo. Obote yali alina abantu bangi abanyazi. Naye Amini lwe yadda obutemu ne bukoma nga bw'okola ekizibu oba osse munno ye omuze gwe yali alina akutwala ku kitundu kyennyini ekyo ne bakubbirawo ku amasasi. Awo wennyini awo ne bakubba amasasi. Era lumu lwe baakwata bano ba nkoko abaali abeebunya ne babateeka mu kisaawe awo e Bugembe. Abantu baali bameka? Baali 7. Ensi yonna n'ekuŋŋaana nejjula ekisaawe ky'e Bugembe awo. Ne baleeta abasajja abo babasibye amaaso bwe bati. Nze mu kulaba okwange emmundu zaali 7 ezaakuba abasajja abo. Baabaleeta mu layini ne babateeka mu layini bwe bati ku sayidi y'eggoolo eno esembayo eno ng'agenda ku kkanisa. Kati abaabakuba baafuutuka mu sayidi yennyini eyo mu bantu awo ne bajja buli omu n'atunuulira omuntu gy'agenda okukuba oli n'aduuma. Twalabanga bantu kugwa